Obulamu butambula mu kwetooloola, buli kintu kyetooloovu. Buli kimu w'otegeera kino weeyongerako obusobozi okunyumirwa enkola sijjigumiikiriza bugumiikiriza. Ebintu byonna bitambula mu kwetooloola. Waliyo omudigido gw'obutonde eri obulamu era buli kimu kitambula ku mudigido ogwo. Buli kimu kigenda n'okukulukuta okwo, kitegeeza kiwandiikiddwa. Eri buli kimu waliyo ekiseera era obudde bwa buli mugaso wansi w'eggulu. Omugezi y'oyo ategeera kino, omukalabakalaba y'oyo akikozesa. Abantu batono nnyo abategeera emidigido gy'obulamu okusinga abakazi. Abakazi babeera obulamu bwabwe bwonna na mudigido. Bali mu mudigido n'obulamu bwennyini. Abakazi balina obusobozi okweyongerako okugenda n'okukulukuta okusinga ku basajja. Abasajja bayagala okusindika, kusika, kuguguba, okufuga, okukulukuta. Abakazi bakiwulira olwo ne beebumba nakyo, okuzaala, okukwatagana. Omukazi awulira akayimba k'ebimuli mu mpewo, alaba obubalagavu bw'ekitalabwa, awulira okusika n'okusikambula n'okwagala kw'obulamu. Omukyala amanyi ddi okudduka n'obudde okuwummula, obudde okuseka n'obudde okukaaba, obudde okukwatiriramu n'obudde obw'okuleka. Abakazi abasinga baleka emibiri gyabwe mu kitiibwa. Abasajja abasinga balwanyisa okulekulira. Abakazi abasinga bayisa emibiri gyabwe n'ekitiibwa okweyongerako we babeerera nga bagirimu nagyo. Abasajja bayisa emibiri gyabwe bubi nnyo. Eyo y'engeri y'emu gye bayisa obulamu. Era ddala waliwo akaseera buli tteeka we likoma. Wano ndi mu kuyogerera mu kutwalira awamu, ndi mu kuyogera ku batya ebintu ebibadde paka kati, ndi mu kuyogera mu ngeri esinga obugazi